Twogera kati owa jeti eyakuba banna Uganda era yalabika mu katambi ng'ono akulembeddemu okuba abantu avuddeyo ne yeetondera eggwanga era n'agamba nti bannayuganda bamusonyiwe abaamutuma baamukozesa nsobi y'amaanyi. Baganda bange mikwano gyange bano baali bakuba abantu nga balowooza mbu ensi tebalaba, nga balowooza ensi teribagambako, nga balowooza nti biwedde, naye mukwano gwange tebinaggwa katandika butandisi. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli omu eyeenyigira mu kikolwa kino nga waweebwa akasente ogenda okuba abantu ogenda kisasulira, kubanga abaana ba-identifyinza abantu bano era ne babagamba nti bano abakuba abantu bagenda kusasulira buli omu nga kinoomu. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katonda waffe atambula naffe. Batandise okuvaayo batandise okutegeera nti kye baakola yali nsobi era batandise okumanya nti buno obudde si bwa just kubeeraawo wabula waliwo ekigenda mu maaso. Twabagambanga nti abantu be muli mu kkuba, abantu be muli mu kutulugunya, abantu be mukubidde obwereere ate ensi mujja gikakasa. Kanti nze siri wajja ati ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi. Ekintu ekyo kye kisinga okunnuma. Nze nga nze Akimu mbadde hasolinga okumala ebbanga, nvuze boda okumala ebbanga, ebitundu bye mpangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba. Naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ttiimu y'okutulugunya abantu. Ekintu ekyo kimpisizza bubi. Ne batakoma ku ekyo nenfuna amasimu agantiisatiisa okuva information ya linkings ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti family yange bajja gikolako obulumbaganyi. Sisobola kuleka kintu kino kutambula. Noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunnyamba ku nsonga eno at least baggyeyo ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange. Naye bakulu be babitaddeyo bo basobola okwogerezaganya n'abantu baba bitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola. Kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko ebintu bino babiggyeyo boogere n'abaana babitambuza. Kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook ya mukulu Nuwa Mutwe. Kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika ne babitambuza. Kati abantu ng'abo sanga abakulu boogera nabo nti ebintu bye mutambuza si biki kusirituufu. Ekitebe kya Nuupa omanyi wekiri? Nkiraba wekiri awo. Lwaki kanti nze siri wajja ati ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi. Ekintu ekyo kye kisinga okunnuma. Nze nga nze Akimu mbadde hasolinga okumala ebbanga, nvuze boda okumala ebbanga, ebitundu bye mpangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba. Naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ttiimu y'okutulugunya abantu. Ekintu ekyo kimpisizza bubi. Ne batakoma ku ekyo nenfuna amasimu agantiisatiisa okuva information ya linkings ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti family yange bajja gikolako obulumbaganyi. Sisobola kuleka kintu kino kutambula. Noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunnyamba ku nsonga eno at least baggyeyo ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange. Naye bakulu be babitaddeyo bo basobola okwogerezaganya n'abantu baba babitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola. Kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko ebintu bino babiggyeyo boogere n'abaana babitambuza. Kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook ya mukulu Nuwa Mutwe. Kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika. Kanti nze siri wajja ati ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi. Ekintu ekyo kye kisinga okunnuma. Nze nga nze Akimu mbadde hasolinga okumala ebbanga, nvuze boda okumala ebbanga, ebitundu bye mpangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba. Naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ttiimu y'okutulugunya abantu. Ekintu ekyo kimpisizza bubi. Ne batakoma ku ekyo nenfuna amasimu agantiisatiisa okuva information ya linkings ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti family yange bajja gikolako obulumbaganyi. Sisobola kuleka kintu kino kutambula. Noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunnyamba ku nsonga eno at least baggyeyo ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange. Naye bakulu be babitaddeyo bo basobola okwogerezaganya n'abantu baba babitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola. Kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko
ebintu bino babijjeyo bongere n'abaana babitambuza kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook ya mukulu Nuwa Mutwe kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika ne babitambuza kati abantu ng'abo sango babakulu boogera nabo nti ebintu byemutambuza si biki ekitebe kya Nuupu omanyi wekiri nkiraba wekiri abo lwaki togendayo tosobola va buvye n'ogenda ku kitebe kya Nuupu n'ogamba nti kino oba kino kakati bw'ofuna essimu ezikutiisatiisa ebyokwerinda byo omuntu addukirako mu bw'obuyinza waloopye nasobodde okuloopa nenzikulawo omusango abakulu ne baŋŋamba ensonga bajja kola wagugudde kwani omusango naguddewo omusango nti nze ndi mu kutiisibwa era embeera gye ndimu si nnungi sisobola kukkiriza bukkiriza bintu bino otambula era notatuukira mu bantu bali mu bitongole by'okwerinda ne babaako engeri bannaffe abapoliisi nezigulawo omusango ensonga ne bagitegeera so now ng'oggyeko kuba nti abapoliisi kubanga eno ensonga ya security ng'oggyeko kuba nti walipotinze waliwo abakulu bonna mu security eyawaggulu abakubiddeko babadde tebannaba kunkubirako naye nga mmanyi ndowooza bayinza okuba nga bo balina bungi gye bakola mu follow-up kubanga ebintu by'okwerinda sooka nti nze siri wajja ati ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi ekintu ekyo kye kisinga okunnuma nze nga nze Hakimu mbadde hasolinga okumala ebbanga nvuze bodaboda okumala ebbanga ebitundu byempangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ettiimu y'okutulugunya abantu ekintu ekyo kimpisizza bubi ne batakoma ku ekyo naye nfuna amasimu agantiisatiisa okuva information eyalinkinze ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti famire bajja gikolako obulumbaganyi sisobola kuleka kintu kino kutambula noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunnyamba ku nsonga eno at least baggyeyo ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange naye bakulu be babitaddeyo bo basobola okwogerezaganya n'abantu baabwe ababitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko ebintu bino babijjeyo bongere n'abaana babitambuza kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook ya mukulu Nuwa Mutwe kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika ne babitambuza kati abantu ng'abo sango babakulu boogera nabo nti ebintu byemutambuza si biki ekitebe kya Nuupu omanyi wekiri nkiraba wekiri abo lwaki togendayo tosobola va buvye n'ogenda ku kitebe kya Nuupu n'ogamba nti kino oba kino kakati bw'ofuna essimu ezikutiisatiisa ebyokwerinda byo omuntu addukirako mu bw'obuyinza waloopye nasobodde okuloopa nenzikulawo omusango abakulu ne baŋŋamba ensonga bajja kola wagugudde kwani omusango naguddewo omusango nti nze ndi mu kutiisibwa era embeera gye ndimu si nnungi sisobola kukkiriza bukkiriza bintu bino otambula era notatuukira mu bantu bali mu bitongole by'okwerinda ne babaako engeri bannaffe abapoliisi nezigulawo omusango ensonga ne bagitegeera so now ng'oggyeko kuba nti abapoliisi kubanga eno ensonga ya security ng'oggyeko kuba nti walipotinze waliwo abakulu bonna mu security eyawaggulu abakubiddeko babadde tebannaba kunkubirako naye nga mmanyi ndowooza bayinza okuba nga bo balina bungi gye bakola mu follow-up kubanga ebintu by'okwerinda byo bimanyi bulungi ensonga zibaako engeri zitambulira mu protocol so byebyo ensonga yange zengeza ezo ssebo omulanga ogukubidde ani nkubira omulanga naddala abantu abakulembedde okutambuza ensonga zino bategeeza nti ebintu byemutambuza si bituufu nze Hakimu ndi muvuzi wa bodaboda era emirimu gyange gyenzize nkola ebbanga lyonna senyigirangako mu bitongole byakwerinda so information gye mutambuza information nkyamu era ndi wano ku mpewo za paalo bategeeza nti ekintu kye mutambuza olwaleero president asiibye alambula abantu baffe abo abatusiddwako ebisago mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka kyamazima nti ebikolebwa ku National Unity Platform bimenya amateeka kubanga n'abo ababikola batya okukkiriza nti bwe babikola bw'obanga olina omwana eka bino ebintu ebikolebwa buli muntu atuula mu ddiiro ku ssaawa emu ababa tebatambudde naffe ne babiraba ku mawulire ako ke mulabako ke katono
ku bikolobero bano bye bakola mu bungi, naye nabo batuuka ne baba nga tebasobola nti kituufu be babikoze. Ontegedde? Batukesa ne batakkiriza nti yeffe banagamba batya nti ekyo nze nakyo nze nakikola mu mulembe gwange. Eggwanga kati efuuse milisha, tuli mu ba mercenaries. Eggwanga ligenze mu ba mercenaries. nina kyesinategeera bulungi waiso lwabadde lunaku olwajjo lwe nalabye akavuŋŋana akabadde akamaanyi ku kitebe kyammwe. Kiki ekigenda mu maaso ku kitebe ky'NUP ddala mazima ddala? Kiringa kitebe kya Al-Qaeda. Gwe NUP ekintu kiri kimu. Waiso kiki ddala Kyagulanyi Robert Sentamu nakugamba wano paka nakati tebakkirizanga, kubanga balowooza nti bali we tali ne koona nga taliiwo. Bakoze byonna, bagula bonna be yali nabo be balowooza nti be baali bamukoze. Baatuuka bonna ne baba nabo mu nsawo ng'akyabaleebya. Era kati bagenda okuweta akalulu ng'adduse nako, naye nga mulimu n'abafudde. Sheikh Nuhu Muzata ngugamba nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kalisa Allahumma ghfir lahu warhamhu Lwanga Cyprian Mungu amsasire n'abalala nga bamanyi nti amalobooza ago agaali googerera ensonga bwe gaba gamaze okuggibwawo, amadalaka gagenda kuwangaala ekitagambika. Era ono eryali essuubi ly'abantu, abantu bajja kumanya nti erikyali essuubi ly'abantu lijja kukakkanyizibwa, n'abantu ebyo bye balina mu mitima gyabwe bijja kuvaawo, kubanga bano ekyeraga mu lwatu nti ababadde bayambako okubeerawo kwa gavumenti y'emyaka 4 tebalina mbavu zimala kuyimirizaawo continuity, ne webanga continuity gye babaleetera nkyamu. Ampuliriza wano, tegeerawo nnyo. Omanyi Osama bin Laden yatendekebwa wa America. Era Osama bin Laden obukodyo obw'ekitujju obw'amaanyi bwe yakola ku America yali yabumutendeka. Nga baagala okumutendeka atawaanye Saddam Hussein n'abawalabu abalala be baali tebakkiriziganya nabo. N'amaliriza ng'akoze eki? nga bayiseeko nga kati ate mulabbo. Kakati National Unity Platform byonna ebikoleddwa ku yo babikoze okukakkanya essuubi ly'abantu nti kakati basooka ne bateebereza nti Kyagulanyi Robert Sentamu kwe baali banyumya nabo nti stance yali mu kibiina teyali wakujja mu kalulu. Tugenze tuka 2026 nga kyonna kikkirizibwa abantu n'ensi yonna nti asaanidde era ateeka okudda mu kalulu. Kuba oba oyinza okuba oliawo yeena kati ayinza okuba yandibadde n'ebirowoozo ebigamba nti takayingira, naye amaanyi n'amaloboozi g'abantu, jjukira tuyimiridde ku maanyi g'abaki? G'abantu. It is the considered opinion. Ne bw'ogenda kati n'oggulawo amasimu nti Kyagulanyi alina okuba mu kalulu ka 2021. Kati bwe bakubye ettooki kuba nali ku Paala FM nenkugamba nti amaze okuweta ekkoona, nenkugamba nti Kayongo bino twala byange awese eki tebamusanga nongenda oseka ngera bwoseseka obayanga niba inongo obagaine embooko diri mulya simanyi wagenze mu UCC? Wabadde mu UCC? Wagenze abakulu babayise naye ffe tebyava eno byava eri byava eri kanzije katonda 107.9 FM.